bw'otandika okulaba ng'omwana wo atandise okuddirira withdrawal, takyagala nnyo okwogera na baganda be, alina obusungu obutategeerekeka, appetite tagirina, buli kaseera alina ng'ejjayiga n'aganze wane waka wantama. As a parent, tandika okwogera n'abaana. Tulekeraawo okwogera n'abaana n'obusungu ng'abazadde nga tulowooza ffe abagezi ab'enkomeredde. Buli muntu alaba puroguramu eno ofaanana nga bw'olowooza. Bw'olaba omuntu eyali akuba amasuuti nga nze ne ntandika okujja wano nga nyambadde biyeboyebo, Kasuku, tandika okwebuuza Uncle Chams yabadde ki? Kino nkireetanga kyakulabirako. Olumba biyebo byange. Ennaku zino kati byebinyanguyira sikyasobola ngeri gye sitagenda mu ofiisi zammwe nkubamu bino. Kituufu. Bw'olaba omuntu ono nno Gucci gw'olumba. Omanyi ne China bakola Gucci. Tuveeyo. So we need to identify the change in patterns ez'abaana. Drug abuse teri mu baana bokka, n'abazadde mweri. Waliwo abazadde abakozesa ebiragalalagala okubeera bataata, ng'asooka kunywamu bbiya ze 3 n'alyoka ajja ewaka n'ayogera nga taata, kubanga talina confidence eyo. Confidence eyo eviira ddala eri gye yakulira ewaka. Tebaamugamba kimala nti he is enough, tebaamugamba kimala that you're special, tebaamugamba nti olina obusobozi okukola ekyo. Kati zino effects zi spill over ze tulaba mu bukulu. We are dealing with young adults, rather childhood people, naye ng'ate bakulu. Biri ebintu twetaaga tutandika okunoonya therapy, Kasuku. Tutandika okunyumya emboozi eno. Omuzadde alina abaana abali ku university nga tooyi byonna byonna ebiteeka mu bisenge byabwe. Funa engeri gy'obitta, amazzi ago gaveeyo, beera ne center point emu of waste management mu nnyumba yo. Abagenda okunaaba fuluma awo ekisenge ky'ogenda onaabedda mu kisenge ekyo. It's okay. This way ogenda kuba obaggyeko luxury gye balina mu kisenge. Limujje TV mu bisenge by'abaana. Mu by'abaana mubiteekaawo mu ate ewuwo omukati mu kisenge ekikyo. Ekisenge ewange. Okirizibwa oteekayo TV. Bintu bibiri ebirina kwegamba okuyamba ennyo okutegeera omugaso gw'ekisenge. Ekisenge kirina ebintu bibiri. Kwebaka na kuzaala. Resting and procreation. Era ddaaki omaze n'oyogera eki. Ndowooza olaba content we Uganda bwali. Kati mu ebyo bye mulimu kwepiica y'endowooza erimu eyo. Omuntu yenna ateeka kye bayita blue screen mu kisenge. Emigaso oba ogyonoonye. Mu kisenge ekyo tolina ssula yo na ssimu yo. It is to rest. Go and rest. Samagalo, you don't sleep with your phone. I don't. Esula mu kitchen ate nga ngikyajinga ate ng'eri off. Eno amaanyi nina gassa kulinda n'ategeera nti wano we yajja si wakojjaawo. Action man. Ate bwemba siri mu action mode, I am sleeping, I'm resting. Kati okuteekayo device yonna egenda okuwugula, omukyalo ogenda wunzika tomuwadde attention. Oba omukyalo ogenda wunzika nga balo tomuwadde attention. This room is meant for procreation and resting. Can we just have that? Mujje gadgets mu kisenge. Abaana be muwadde gadgets, omanyi bino ebintu bwe mbyogera. Abantu abamu balowooza nti I am conservative, ensi sigiraba gyetambula, naye mmwe abeefudde abatambula n'omulembe, abaana babalemye kati.